Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates olunaku olwaleero nga presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu ayingira mu bitundu by'eyiganga nga bulijjo ebyokwerinda bibadde by'amaanyi mu bitundu eby'enjawulo mu kibuga Iganga wabula Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero nate lwe lunaku ku nnaku ezimu lwazze nga afuna okusoomoozebwa n'ab'ebyokwerinda awamu n'okuba nga bakuba tiyagaasa amasasi ganyooka n'ebirala wabula olunaku olwaleero lubadde luzibumuko okusinziira ku nnaku endala zazayitamu struggle buli bwe yeeyongera maaso ate eyongera okuba nga ezibuwalamuko olunaku olwaleero Kyagulanyi Ssentamu ng'abadde mu bitundu by'eyiganga ba officers ab'amagye aga UPDF balabiddwako nga bali mu uniform bafulumya ekimotoka ne batandika okuba nga bakuba amasasi live bullets amasasi agaddala mu bbanga era bwe twogerera omuntu omu akubiddwa amasasi era omuntu ono kigambibwa nti afudde kakati oluvannyuma lw'okuba nga omuntu ono we yakubiddwa amasasi yafiiriddewo era abawagizi ba NUP balabiddwako nga bamusitudde bagezaako okuba nga bamutwalira ab'ebyokwerinda okwongera okubakakasa nti omuntu gwe basse atiddwa masasi gaabwe wabula ab'ebyokwerinda nate tebakomye okubazeemu nate okuddamu okusumulula amasasi amalala amasasi agaddala era amasasi ganyoose mu bitundu by'eyiganga ng'abawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform bali eyo nga babadde bagezaako kubanga basitula omuntu akubiddwa amasasi nga bamusembeza ab'ebyokwerinda wabula amasasi nategazeemu okubanga gavuga mu bitundu bino era abawagizi b'ekibiina ekya NUP balabiddwako nga bali mu ddukadduka buli omu agezaako kubanga adduka ataase obulamu bwe okulaba nga asobola okuva iganga nga kyali mulamu wabula bo ab'ebyokwerinda bongedde okubanga nate boolesa obukambwe mu campaigns ez'omukulu Kyagulanyi Ssentamu ate poliisi evuddeyo mu kiwandiiko kyefulumiza olunaku olwaleero poliisi evuddeyo negamba nti omuntu afudde abadde agezaako okuba abadde y'omu kwabo abavubuka abali mu kibiina ekya National Unity Platform abadde bagezaako okuba nga bataataaganya emirembe awamu n'okwenyigira mu bikolwa ebikyamu era omukulu poliisi evuddeyo negamba nti omuntu ono afudde amanyikiddwa nga Misaki Okero era nga musajja mukulu poliisi bwetyo bwefulumiza ekiwandiiko ng'egamba nti ebadde egezaako kuba nga egezaako okulaba ng'egoba abantu abadde nga bayitiridde basusizaamu ku bukambwe wabula olunaku olwaleero poliisi eyongedde okuba nga ekozesa amaanyi mangi ku bawagizi ab'ekibiina ekya National Unity Platform ate ye General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Forces ate nga First Son naye olunaku olwaleero afulumiza obubaka mu bukambwe obungi omukulu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba n'alabula omuntu yenna agezaako okuba nga ataataaganya emirembe mu ggwanga lino erya Uganda omukulu General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba nti omuntu yenna agezaako okuba nga ataataaganya emirembe mu ggwanga lino ajja kuba nga kajja kumujjuutuka omukulu Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'alaga ekifaananyi eky'omujaasi ayambadde uniform ey'amagye aga SFC nga yeebikiridde bulungi naye nga alina amasasi g'ayambadde magazines z'amasasi ng'azambadde mu kifuba kakati kya omukulu Muhoozi avuddeyo n'alabula nate n'agamba nti omuntu yenna agezaako okuba nga ataataaganya emirembe mu ggwanga lino erya Uganda kajja kumujjuutuka ate omukulembeze w'ekibiina ekya National
National Unity Platform, His Excellency President Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine avuddeyo olunaku olwaleero nate n'alaga okunyolwa ennaku olw'okufiirwako omuwagizi we omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti kitalo nno ddala okubanga babadde ne successful ne Kakuyege abadde successful mu bitundu by'Iganga wabula poliisi n'amagye babalumbaganye nate okulaba nga bagoba abawagizi be ku kisaawe bw'abadde era omukulu Kyagulanyi Ssentamu agamba nti babadde bagezaako okubagoba baddeyo mu maka gaabwe baddeyo ewaabwe nga babalemesa okuba nga bamuwuliriza wabula omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'akakasa n'agamba nti omuntu waabwe amanyikiddwa nga Meshat Okero kigambibwa nti yattiddwa olunaku olwa leero era omukulu avuddeyo n'agamba nti ne bakomrades abalala bafunye ebisago eby'enjawulo era bali mu malwaliro nga balwana okulaba nga bataasa obulamu bwabwe. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti Nuwamanya Samuel nga wa myaka 24 ne Naminya Banuli nga wa myaka 44, Faima Namusobya nga wa myaka 24 bano bonna bali mu ddwaliro okugezaako okulaba nga bataasa obulamu bwabwe oluvannyuma lw'okuba nga bafunye ebisago okuva mu masasi agaavugidde mu bitundu ebyo nga amagye gabadde nga gasumuludde life bullets. Era omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'avumirira ebikolwa ebya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni awamu ne regimu ye okuba nga beenyigidde mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu. Omukulu Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'agamba nti bajja kukisasulira byonna babikole nga bakimanyi nti olunaku lumu bajja kuba nga bakisasulira. Stay tuned.